Ken Luchams eyakazibwako eri the man y'omu ku bannabyabufuzi b'otayinza kubuusa maaso bw'oba oyogera ku abo abalina kye bakoledde eggwanga olw'ebigambo ebikawe eri gavumenti eri mu buyinza byazze agiwereekereza. Ono munnabyabufuzi okuva mu kibiina ki Conservative Party era ng'obubaka bwa Paalamenti yabukolera ddala okuva mu Paalamenti ey'omukaaga, ey'omusanvu n'ey'omwenda. Tetugenda kukkiriza omuntu eyalondebwa akalulu bamuvutyanke when we see. Gino nno gy'emyaka 15 beddu ng'akiikirira abantu ba Lubaga South. Ken Luchams eyatiikirira nnyo mu biseera gavumenti mwe yali esaliddewo okufuuyira ensiri n'eddagala lya DDT agikubira okuleeta ekiteeso okugyamu omukulembeze w'eggwanga obwesige olw'okuzibiikiriza abali b'enguzi, musajja abadde alwanirira ennyo obutonde bw'ensi n'ebirala. Kyokka newankubadde bino byonna yabikola, enkyukakyuka mu by'obufuzi ezataliza mumanyi n'atamanyi, akaseera kaatuuka bannalubaga ne bamunaabira mu maaso era ebisanja ebibiri ebivuddeko eby'omuddiringanwa tabadde mubaka newankubadde abadde yeesimbawo naye akalulu abadde takawangula. Kyokka ono oyinza okugamba nti ebyobufuzi yabiyonka mu mabeere anti ne ku mulundi guno asazeewo obuteetuulako era mu kalulu k'omwaka ogujja bannalubaga y'omu ku abo bwe balina okutunuulira nga basuula akawulu kaabwe okubakiikirira. Okusinziira ku Luchamuzi, ensonga emubobbye omutwe y'enfuga ya Federo gy'agamba nti gavumenti yawuddisa bannayuganda ne beerabira obulungi bw'enkola eno. President Museveni ne banne balimba abantu ba Uganda nga bamaze okuwuliriza alipooti ya Odoki nti baagala enfuga ya Federo ne babalimbalimba ne baleeta Federo kye bayita regional tier ekitalina makulu nekiyisibwamu naye abantu bennyini ne bakigaana up to now. Singa kati tutambulira mu Federo system of government. Olw'okuba ekitundu kya Lubaga mwe muli woofiisi z'Obwakabaka enkulu, Luchamuzi agamba nti kimuswaza okuba nga ekitundu kino abakikiikirira tebamanyi kitiibwa kye kirimu. Mulimu Olubiri, mulimu Twekobe, mulimu Butikkiro. N'olwekyo abamemba ba Paalamenti ababiri owa Lubaga South ne Lubaga North basaana babe ab'ensonga. Lubaga South emaze emyaka 10 ngeringa yagenda mu Guyena teri agiwulira. Agamba nti ekitiibwa kya Paalamenti kyasereba n'enteesa y'ababaka abaliyo emaliramu ddala amaanyi Uganda bw'eba enaakulaakulana. Kuvawo ekitiibwa Oulanyah bwe yafa tunuulira Paalamenti bwefaanana sijja kwogera bingi. Tiwali order abantu tibagoberera rules of procedure of Parliament ate nga ze zifuga debate. N'omusajja omutono nga John Kenny nsobola okuyimirira ne ngamba point of order bansaamu ekitiibwa n'enteesa. Ku nsonga y'okuba nti bagenderedde mu myaka ensangi zino babasenza luti singa beetaba mu by'obufuzi, Luchamuzi agamba nti kino kya butamanya kubanga omugigi ogumu tegusobola kuvaamu ddoboozi lya muggundu eribuna wonna. Paalamenti yonna eyitibwa Paalamenti eteekwa okubeeramu abantu ab'emyaka egy'enjawulo. Okimanyi nti domination ya age emu at a particular time ebeera catastrophic. It is a catastrophe. Kuba abo bonna bwe bakaddiwa mulundi ogumu en masse, you have no Parliament. Majority ebadde mu Parliament ebadde y'abavubuka. Kye bakoze substantially ku ebyo ebiruma eggwanga si biraba nnyo. Ken Luchamuzi si ye yekka akomyewo mu nsiike y'okuvuganya. Abamu ku balala abakomyewo kuliko munnakalungu Vincent Wamulanga Kisempijja, munnannaka wa Fred Ruhinde, Dr. Crispus Kiyonga, Ephraim Kamuntu n'abalala. Okusinziira ku bategeera eby'obufuzi, okukomawo kw'abano tekwewuunyisa anti ng'oggyeko okweyagaliza bangi balina obunafu obw'enkukunala bwe bazudde mu bakulembeze ababaddewo nga nekitalina kubuusibwa maaso nti abamu beenoonyeza byabwe ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Baagala bwagazi politics ne bagamba why nagenda mu retirement naye ate nedda. Ekirala kye ky'obutabaako kkomo n'omutindo ogwetaagisa mu bukulembeze nti omuntu wa ddembe okwesimbawo wonna wayagalira oba yali akulembeddeko oba nedda. Teriyo abakomako. Kakati gwe tunuulira Mao, Pulezidenti mulamba ow'ekibiina akikutte akitwalidde Pulezidenti munno ow'ekibiina ekirala. Amaliriza agamba ye presidential candidate we yakeesimbawo emirundi 3 ku bwa Pulezidenti w'eggwanga ate agenze mu constituency. Abamu ebyobufuzi babifuula mulimu okwefunira ku ssente ez'obwereere. Politics ky'ekintu ekikyalimu ssente nnyingi nnyo mu Uganda. Bw'ogenda n'olaba mu Parliament be bakasinga okufuna omusaala mungi nnyo, abamu bafuna obukadde 4 miliyoni 4 nga tolina ky'osomye ky'amaanyi.
Kino nno kisazaamu abamu ku bazze okwesimbawo kyabadde bagamba nti bazze kutereeza nteesa ya Paalamenti ebadde yasereba olw'ababaka abaliyo kuba ab'ekiboggwe. Kubanga tebadibeetinga bulungi nga tebajjaayo nsonga osobola okubayita n'okubawo olukuŋŋaana n'obayigiriza. Ensangi zino buli muntu akuze mu myaka alina engeri gy'alengezebwamu singa abaako ekintu kye yeeyagaliza okufuna naye nga tukimanyi bulungi nti obukadde magezi kyokka era n'ekita ekitava ku ssengejjero Omuganda agamba nti kifuuka wankindo na bwe kityo mu kaseera kano ng'abali babaddeko bannabyabufuzi abagundiivu badda mu lwokaano tuleetera okwebuuza ebiwera obanga ekibazza kya bulungi bwa ggwanga oba kweyagaliza ng'abantu. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.